under SUMMIEHAMPERS Mabirizi Herbal Products Oralelo Valentine. Guess what? We are going to surprise omukyala omulungi awoma yawomera omwami omukyala bamita bag ya Lydia omwami ye Kenneth Kiryowa. Customer phone yajja n'atwesiga n'atugamba bannange mbasaba mugende munkolera ebirungi omwagala mumuŋambire bino mumumpeere kino ne kino mulaga okwagala kwange okulungi omukwano gwe nina gyali nsobola oguteeka mu bire kyetugenda okukola tuli wano ku office yaffe tusimbula tugenda mu town. Let's meet there nga tumuwa omwagalwa ebirabo bye ebirungi omwami we byamugulidde byamwadde ku lunaku luno olw'abaagalana. We love you. Happy Valentine's Day. Wala etuzo okugula ebitabo. Bana etubalamusiza mwenna. Tuleetedde ku baby waffe ono Kimuli ekya Valentine. Baga ya Ruth. Baddeyo omuntu omu oyo n'akulowoozaako. N'agamba mutwalire mukwano gwange ono Ekimuli ekya Valentine. Bagaya oyogera nesenga abasere okuva emulago ntumiddwa eri omuntu mukwano gwo n'angamba nkuleetere Valentine eno n'angamba omuteebe bw'otamuteeba mbizeeyo. Era bagaya mbadde nsaba obuulire ani asindise obubaka buno eno. Mbadde nsaba oyogere ate oyogereko nnyo ani gw'osuubira lukusindikidde. Kiryowa Calvis. Ani? Kiryowa Calvis. Ate nga siye Kiryowa Calvis. Si ye nzono antumye nga bamwita Charles. Nedda bagaya yogera amazima amazima. Kiryowa Calvis antumye bamwita Charles okuva emukono. Kiryowa Calvis. Lwaki Kiryowa Calvis? Yebba wange. Yebbawe. Okakasa Kiryowa Calvis. Bando kisuubira. Bana ya mutu atumye ye mwami Kiryowa Calvis yatumye ewa Bagaya Ruth. Agambye webale kumwagala. Soko kwate Ekimuli kineno kuba kakati nange mime nabyetuso okubedda emirira ko bulungi kwata bulungi Ekimuli kyawe nekasimayira akalungi njagala nkuwe obubaka bwa Kiryowa antumye angambye nakwagala nnyo webale kumwagala webale kumubeererawo era akusuubiza mu bukakamu obw'enjawulo nti akusaba omwekuumire era asuubiza nti luliba olwo alijja mu bazadde n'akukimayo tokyagala nga tusanyusa. Amiina. Kiryowa Calvin ayina obubaka bwe waneeno bwampeereza n'angamba mbukuteereko obuwulirize. Yes. Hello, good afternoon, my love. Yeah. Babe, I wish you a happy Valentine's Day. Actually, I cannot believe how blessed I am to have you in my life. I'm so happy to have you.
as my girlfriend. Happy Valentine's Day, babe. On this special day, I just want to confess that I am madly in love with you, and nothing in this world can change my heart when it comes to loving you. Babe, happy Valentine's Day. I love you so much. Okay, bwe bubaka bwakiri owa Calvis obuwulidde bulungi Mpulidde nange mwagala. kati nange nsaba omuwa obubaka Kwano neyanzege byonna kwagala nnyo. Ngenda kwekuumira. Ngenda kuzaalira balongo. Nakwagala nnyo. Neyanziza mbadde sisuubira. bagaya ku kikumi omwagala emeka Mwagala 2. mwagala bibiri abali eyo bw'oba ku kikumi mwagala ka 5 ye amwagala 2 asusizaamu eno extra love Mwagala 2 ne. kaakati obuyimba bungi nnyo obuyimbibwa mu nsi eno bayimbi bangi obuyimba obw'omukwano ate nga busuutasuuta bulimu ebigambo ebirungi bulimu essanyu okawulira n'ogamba singa omwami wange Nja muweereza ka Lydia Jasmine. Lydia Jasmine kamuyimbire siya sample Tata tuina tukakutereko kukwatireko omukwano ogumumenya bannange kwata bulungi kwata temubamu sente zaffe bannaye mukwateko twala ku mukisa ogwo naye bakuweereze kati njagala oyimbe ng'oli comfortable bulungi nnyo akayimba banaye temuyinayo waneena atuziniremu dance Kale oliva bona taddibwako wasooka toddibwako tolinga biri biddami kyekyo buli kaseera oba happy. banaye bwatyo manga ya Ruth agambye nti nno Kenneth mukwano oli first born ataddibwako ate naye mbuno tebamuzzaako siwe kiri Yiye nyawo obubaka obusembayo ffe tukute kwano nkwagala nnyo webale byonna neyanza okunjagala webale okumpa byembadde suubira webale kumpa omukwano gwe nali sifunangako banaye katuweeyo ebirabo kwata n'essimu yange embaga okwanjula byonna baga ebijja embaga kwanjula byonna bijja ate baga munyime tetugenda bibikula mwandibambuli eri bwapetayiza abantu ne bakwatibwa ebbuba ne libatta bannaye wano wazze tuli mu Bugerere bantu bacupa eneduuka lya cupa ku cupa kati entabula gyerabiranga nsanyusa nnyo okubalaba ababugerere naffe tuli bannabugerere naffe tumutumidde nnyo fe bamukubako naye entabula girowoozanga sooko jano oli muko fe bamukubako naye entabula nze muko era enkoko yange njeetaaga Kenneth enkoko yo nedda naye okusinga ebyentabula betwagala cupa ku cupa zitambule enkoko ne bwaleeteemu ebire ebyentabula neba nga asusizaamu entabula gyabafaako ennyo paaka kuwulya bubi mugabe tuli bannabugerere kale toyanza sebo okay oli ku SUMMIEHAMPERS oli nesenga ba celeb nannyini birungo nannyini buli kimu olwaliro luneno tusurprisinze mwana muwala Ruth kwagala okuva ew'omwagalwa we Kenneth era mwagaliza birungi byerere naffe okuva mu SUMMIEHAMPERS tubagaliza birungi byerere tubagaliza bisinga okuzaala abaana abalongo n'ekirala bwe kibanga kibuzeemu ogamba nti Kenny senga bwe watuma mugambe ampeeye ekirungo okitegedde ne Kenny wabanga naawe mugambe nti Kenny obulamu gende ewaani ewasenga okitegedde okay 0704737114 ye namba y'essimu gy'oba oyitako bw'obeera nga oyagala okusurprisinga omwagalwawo mu biseera nga bineeno ebya Valentine's Day tubaagala nnyo bamikwano mubeere bulungi YouTube teeka Mabirizi Herbal Products ogenda kubeera nga otusangayo ate TikTok teeka musenga ba celeb SUMMIEHAMPERS musawo gyowe fena ogenda kubanga otulaba DJ Rafael Luigi yali ku kamera mubeere bulungi mweraba